Ekiwala kigenda kunnemya amaka gange. Ogamba otya Ssenga Feeyi? Kansubire oli bulungi. Ndi bulungi munnange, gw'ogamba otya eyo? Kansubire nange oli bulungi era weeyagala. Munnange mukyala Faith, nze nange ntuuse n'ebizibu byange era nsaba muntaase mumbuulire ekyokukola abo abakimanyi oba abaali bayiseeko mu mbeera nga nze gye ndimu. Nga bw'omanyi abasajja bwe tulondalonda nti okeera ku makya n'olonda ekkubo oba n'okwana omuwala n'akufuukira ekizibu, eyo nno y'embeera gye ndimu ewange. Ssenga Faith kantandikire ddala ku buzaalirwa bwange. Nze gw'olaba wano eno banzaala sayizi eyo e Masaka era nga ndi mwana yakulira mu kyalo naye ng'akasente waka kaaliwo era nasoma bulungi kubanga n'omulimu gwe ndiko munnange gwa kitiibwa mu ggwanga kubanga ndi musawo ajjanjaba abantu. Olinza okugamba omusawo afaanana atya? Ndi dokita, kale bw'otyo bw'oba okitwala. Munaye Ssenga Feeyi, wano nga nsoma nina omuwala gwe nakwanako. Omuwala oyo bwe mukwana era nali mu siniya ya 6 ne mwagalako era ye muwala gwe nasooka okwagala ku mutima gwange ate era ye muwala gwe nasooka okwebaka naye oba kitwale eyanjijako embuzi yange. Kyokka ate nze ngenda okwebaka n'omuwala oyo Ssenga Feeyi ng'omuwala oyo si mbeerera, namusanga baamuyitaayita mudda naye ye yantendeka eby'omukwano kubanga nali ffala ate naye yakiraba nti nali ffala. Munnange omuwala ono yanjagala ate nange ne mwagala, yantegeera ate nange ne mutegeera, ate nga mugezi nnyo mu bintu by'okusoma kubanga ne koosi ffenna twakola saayansi ate bwe twatuuka eno waggulu mu matendekero kale ye n'aburanchinga n'agenda mu bya kompyuta ebyo ate nze ne nsigala nga nkyali mu bino eby'obusawo yadde naye bye yali ayagala naye akasente kalina engeri gye keesibamukko ne wabeerawo n'ebyajja n'akyusa kyali ayagala okukola ku mutima. Munaye Ssenga Feeyi namwagala, sigenda kulimba, namwagala ate naye yanjagala ebiseera ebyo. Tweyagala senior 6 neggwako ne tugenda mu maaso era omukwano gwaffe gwawangaala kyenkana myaka 3. Yali amanyi nti nja muwasa era nange nali mmanyi ye mukazi gwe ngenda okuwasa okuteeka ewaka naye ng'ebintu binene we bijja bituuka nti gwoba ne pulaani zo nga ne Katonda alina pulaani ze yakutegekera. Kale nange kankitwale nti Katonda ali yantegekera dda pulaani zange oba olugendo lwe nalina otambula naye nga sinneezuula era nga simanyi nti lwe lugendo lwe nina okukwata. Kati nze nalowooza bino bye ndimu bwe bityo bwe bijja okubeera oba bwe bijja okutambula. Ssenga Feeyi munnange, mwana muwala nga tubeerawo bwe tutyo, nga tubeerawo nga tutambuza relationship yaffe, kati nga naatera okubeera nga nva mu ssomero kuba njijukira nali nkyali mu ssomero. Mwana muwala ono agenda afuna omulenzi omulala oba nkitwale nti yannyendako ng'era amuwa olubuto. Mu butuufu nategeera nti si lwange kuba nali ndudde okwegatta naye ate nalumanya nayeetonda n'aŋŋamba yabadde ensobi naye nze gw'ayagala agenda dduggyamu. Omutima gwafa era olubuto olwo yaluggyamu naye saddamu kumwagala. Nalaba nga ne bwe nneekaka singa nagezaako ne bigaana, twateesa relationship neggwaawo era bwe tutyo buli omu n'ata munne mu bulungi. Omuwala saddamu muwuliza, namalira nno ddala ebbanga nabeerawo nga mmenyese omutima kuba nali mmanyi oyo yagenda obbeera mukyala wange era yantegeera nga nange mmanyi munnange nfunye omukyala. Kumbe nze bye nali mbala ate ye si bye yali abala, yalina ebigendererwa bye ebirala. Ssenga Feeyi nga mbeerawo mu heart break zange nga nkyali awo ku ssomero awo wennyini waliwo mwana muwala eyali mu faculty y'emu nange gye nalimu. Omuwala oyo yali asoma naye busawo ng'ate nange bwe nsoma. Twakwatagana bulungi nnyo era mu kukwatagana ne tujjamu relationship. Sijja kulimba nti mu ntandikwa nali mwagala, nze ndowooza namwagala nga njagalako eggyako kiri ekyandi ku mutima. Ekiruyi kyange kye nali nnina nti bannyendako, kale nga njagala nange nfune gwe njagala neebuzeebuze nneme kulowooza ku muwala oli nnyo. Nze nno ekyo kye ndowooza. Naye mu kumwagala n'embeera naye ne ntegeera embeera ze ng'ate ndaba muntu mulamu nnyo. Munnange ne ngwa mu mukwano ogwa ddala. Natuuka omuwala ne mwagala singa twamaliriza okusoma era nze ku graduation yange sijja kulimba omuwala ono namwanjulayo ng'omuntu wange. Saamwanjula nga gwe nali nsoma naye, namwanjula ng'omuntu wange mu bannange ne mu bakadde bange. Bwe tutyo nga tuyingirira ebintu by'okukola nga bw'obimanyi nti tebiba byangu mu ntandikwa, byasooka ne binzoganya. Ogenda n'ofuna akalimu ku government hospital akasente nga tekategeerekeka, balwawo basasula. Kale ne mbonaabonamuko bwe ntyo. Nalina mukulu wange yali akola ng'alina akasente ke naye ng'alina by'alimu.
era ono n'aŋŋamba nti tusobola okugatta ssente ne tutandikawo akalwaliro akaffe kati nga ye ayinamu shares nga nange nnina. Namugamba nze siina ssente, ekituufu nali siziina senga, kubanga otandika eddwaliro ne weliba ttini ekitini nnyo weetaaga miliyoni nga 10 kudda waggulu, obalira ddala okuva ku layisinsi n'obala w'ogenda okuteeka eddwaliro n'obala equipments nga mu butuufu ne wekabaka kiriniki katini ojja kwetaaga miliyoni nga 10. Nali siyina yadde miliyoni 5 ze nninza okuteekawo. Yaŋŋamba nsobola okuteekawo naye njagala tubeere nga buli omu alinamu shares 5. Nze bwe nnaateekawo n'otandika okukola ogenda kunsasula. Nze bwe nteekamu miliyoni zange 2 njagala ompayo miliyoni 10. Kati awo mmanye nti saagala obeere mukozi wange, njagala mbeere nga twenkanankana kuba nze ŋŋenda kuba sikola naye ate nze mba nateekamu capital. Kale ndaba nti bwe ŋŋamba nti nkukozese tekinyuma kuba njagala naawe obeeko w'otuuka nga muganda wange. Senga Fenga muganda wange ankolera kalwaliro nga ntandika okukola ebyange. Kasente kaatandika okuvaayo sijja kulimba era natandika okukafuna mpola mpola. Namusasula akasente ke yali ataddemu kati ne tusigala nga ffenna tulina equal rights ku ddwaliro eryo. Nakolera ddala kubanga akalwaliro we twakateeka singa twakateeka mu kyalo naye ng'ate wali wakati n'ebibuga eby'enjawulo nti ab'oku kyalo kiri basobola okutambula okujja eno n'abeeno basobola okujja wano. Kale ne tufuna traffic wamma era ne kakolera ddala. Nafuna ne midwife nga n'okuzaalisa tuzaalisa naka upgradinga nafuna ssente. Mukwano gwange oli ngamba mukyala wange bwe nali nina ebiseera ebyo twali tukyatambuza relationship yaffe mpola mpola. Twatuuka mwana muwala ne mufunisa olubuto. Singa omuwala we mufunisa olubuto nasalawo okumuwasa kubanga nali saagala azaale mwana wange nga bamuzadde nga mwana wa kibi. Twategeka emikolo ne ŋŋenda ewaabwe n'enkyala era n'ennyanjulwa. Bwe namala okwanjulwa munnange omukyala ne tutegekawo akasente ne tukola embaga yadde teyali y'amaanyi. Munnange oli sinnaba kuddamu muwuliza yadde n'okumulabako siddangamu kumulaba. Simanyi na bimukwatako obulamu bwange butambula. Wayiseewo ebbanga tuli mu baana 2. Senga Feyi munnange embandi eyo nina empapula ze nali nnyaza okugobako bino ebyaffe eby'ekisawo nga ngwa ku mwana muwala namusanga na mu kibuga awo bannange ng'anyirira bitya. Senga Feyi ng'ekiwala kinyirira nga kiŋŋamba gundi onzijukira nga nange mugamba nkujjukira nga twejjukanya tugenze tufunye we tutuula tuliddemu tunywedde namba z'essimu tuzivungisizza. Munnange omuwala ng'atandika kunkubira ssimu, omuwala nga ntandika mukubira ssimu nga tutandika kunyumya. Omuwala yaŋŋamba nti yafumbirwa naye obufumbo bwagaana. Omusajja yali mwenzi nnyo ate ng'amukuba n'avaayo era ssaawa zino takyali mufumbo ali singo. Namugamba naye nze nafumbirwa era omukyala namukuba embaga era ndi wampeta era nina abaana 2 nga munnyonnyola siteeti gye ndimu nga ndaga nti musanyufu ku lw'embeera eyo gye ndimu. Konze kaale munange senga byatandika mpola mpola. Omuwala ng'atandikanga okunkubira obusimu nga nkaabira ebizibu nga ŋŋamba omwana we ali bw'ati simanya yeetaagayo obuyambi. Kale ne ntandika nange okumuwa obuyambi awo nga sifuddeeyo nnyo nga ndaba ng'ayamba omuntu eyali omuntu wange kuba singa omuwala oyo yanjagala yambeererawokko kuba nze nina ne byenjijukira tiwe twali tukyali mu ssomero ng'oluusi mbaako shortcomings ze nfuna munnange n'akuteerawo akasente okuva ku kasente ke kuba ate ewaabwe bo kuva dda balina akasente akasinga ewaffe yadde ffe tetuli bubi naye sigenda gamba nti tuli babinojjo ti ssente eri awo etuyita naye ng'ate weetuli tusoma twayambalanga twalyanga bulungi naye nga bwe bw'obulamu tetwalina mmotoka waka naye ate ewaabwe waaliwo emmotoka nga mama we yeevuga taata we yeevuga. Kale obulamu obwo obulaba engeri gye bwali bututwalamu bwe butono we bwali bututwalamu nga mu butuufu tetufaanagana nnyo mu mbeera y'essente ng'ewaabwe batusinga. Kaakati Senga Feyi mwana muwala atandika okunkaabira ebizibu ntandika okumuwulirirako ennaku ng'omuntu yenna bwe wandikwatiddwako ennaku eri omuntu wo. Mukyala wange saamugamba nti nina omuntu gwe nnyamba era saamugamba nti nina omukyala gwe nasinkana mbu simanyi yali girlfriend wange. Nabiroboozaamu ne ndobooza ku bbuba ly'abakazi ne ŋŋamba linza obbirowooza obulala ng'ate amazima tewaliwo kitambula kubanga senga ebiseera ebyo tewaali kitambula. Omuwala nali muyamba buyambi ng'omuwala gwe nali nsanzeeko gwe nali njagaddeko gwe nayawukana naye mu bulungi kubanga tetwayomba. Bwe yajjamu olubuto lwe mukwano ne ndaba nga guganye nga ndaba nkakamu kake twatuula ne twogera bulungi nnyo era ne twawukana mu bulungi. Kati nga tewali nsonga lwaki tubeera ng'ate abaafunako obuzibu nze naye era tebwaliwo. Munnange senga
ng'omuwala atandika kunkubira amasimu ntandika kubeera mu bulamu bwa muwala ekyavaamu olunaku lumu nga nkubira nga ŋŋamba leero mazaalibwa ge nali nga manyi nga ŋŋamba naye awulira ennaku ku mutima ayagala we kiba kisoboka ŋŋendeko ewuwe tusanyukemukko tunywemukko babiri senga ffe eyo ensobi gye nakola gye nejjusa n'olunaku lwa leero nga nkwata ekkubo nze kennyini nga ŋŋenda ngula ekyenge kubanga ndi munywi waakyo ate naye munywi mulungi kyokka ate omukyala wange ow'ewaka si munywi namugamba nti nina ewa mukwano gwange gye ndaga alinayo kapate naye wagenda beerayo ekyenge era ŋŋenda kunywamu era ne mugamba olw'ennombinombi gamba mukyala wange ow'ewaka era ne mugamba niyinza okudda leeti yaŋŋamba nti wali buzibu y'oyo omukyala gwe nnina nti tabuuza takucunga takukaluubiriza ye mukazi gw'ogamba nti ŋŋenda kgenda wano nagamba kaale nja kudda leeti nagamba kaale tabuuliriza nnyo mbw ate ogenda kukola ki mbw ate biki ezo embeera taziyina munnange bw'aŋŋamba kaale nga nange nessa mu ddene ŋŋenda ngula ekyenge nga nnumba maka ga mwana muwala yali alina ennyumba ye ng'era eri mu kikomera ennyumba eyo yali ya rooms 4 yali ya musajja oli eyamuwasa oba eyamuzaalamuko mbu bwe baayawukana imbu mu mateeka ennyumba n'agisigaza era n'abaana n'abasigaza imbu byesikakasa oba bwe gwali oba si bwe gwali kubanga simanyi nange kituufu essaawa zino singa ffe nga nessa mu ddene nga nnumba ntuukayo nasanga afumbye era nga ndya emmere gye yali anfumbidde emmere yali mpoomu nga ndya nga tutandika kunywa kunyumya kuseka essanyu lyaliwo naye nali mugambye nti ngenda kuddayo nga bukyali ne mugamba mukyala wange namutegeezezza nti ninako wendaga nambuuza nti wamugambye nti ozze kulaba nze namugamba mukyala wange takimanyi nti nkulaba n'asirika n'agamba era awo ekyo kyewakoze kituufu abakazi tuyina ebbuba ery'ekisiru olinza obbimugamba ate munayi ne byonoona amakaago kyenva mugamba nti nze ndi muntu atayagala nnyo okulimba mukazi wange naŋŋamba ate nkugambyeko nti mulimbe tewamugambye bugambi kituufu naye tewamulimbye neŋŋamba kale munaye nga tumala okunywa omwenge gwaffe senga Faith ŋŋenda okuwulira nga sikyategeera bulungi nga ndaba omukazi anyirira nze nkakasa mu mwenge muno alinza okuba alina ke yanteeramu oba si kyo nga bw'omanyi nti oluusi omuntu oba omulabyeko ng'ate wali omuzinyeemukko oba kale ng'ekyo kyekyatuukawo ekituufu sikimanyi naye ekituufu kyentegeera obulungi nawulira nga njagala kwegatta na mukazi oyo yali ayambadde akateeteeyi nga ka bbulu naye nga kampi okufaako obufi ng'ebisambi byonna biri wabweru abaana tebaaliwo era ewaka naliwo nze naye era njjukira okumubuuza nga naakatuuka nti abato baliwa kyava nziramu naŋŋamba abato bagenze wa kitaabwe eri gye bamuzaala waliwo ssenga waabwe eyabakimye era tebagenda kubaawo kyova olaba nagambye ojja tucelebrating ewamu birthday yange kubanga bwe babaawo abo abaana be bammalako ennaku anti be balinga abafamire yange ey'okumpi tinga sindalobooza ku baganda bange sooka kulobooza ku bwana bwange bwe bubaawo bummalako ennaku n'ekiwuubaalo naye engeri gye bwagenze nga tebuliiwo kiwuubaalo kibadde kinzitira wano kansuubira tekikuyisizza bubi okujja ku bibyo by'obadde okola bw'ate ojje munnange olabe nze ebyange kyenva mugamba tewali buzibu mbadde mbuuza kutegeera naŋŋamba kale kati nkuzzaayo tumaze okutamiira ffenna omukazi ndaba kati andabikira bulungi nnyo nga si y'oli kituufu yali alabika bulungi mulya ddala naye nali sirina kirowoozo kyegatta naye okuva lwe namusinkana sijja kulimba ne singa Feeyi guno gwe mulundi gwange ogwasooka okwenda ku mukazi wange olaba n'oyo omuwala bwe nali mwagala nali simwendaako nti ninayo abawala abalala zezo si mbeera zange si ye neeyisa yange nze ndi muntu eyeekuumira omuntu gwe njagala bwe mba nkwagala bw'omu oba kyova olaba nti bwe yayenda kyannuma nnyo ne mukyawa n'omukyawa simanyi munaye senga Faith ebyaddirira awo wamma sijja kulimba nti nsobola okujjukiza nti natandikira wano oba natandikira wali wabula twegatta naye saabijjukira twegatta n'okusulayo nasulayo era bwakya ne ndyoka ntunula nga nze nanswadde ne ŋŋamba kati nzirayo nti okutunira mukazi wange nga neegasse n'omukazi ono omukazi ono yaŋŋamba musonyiwe era n'agamba mbu tamanyi kyatuuseewo tamanyi lwaki twegasse wabula n'ansuubiza nti ekituuseewo tekigenda kuddamu kutuukawo yaŋŋamba simukyawa siddamu butajja wuwe lwakubanga twakoze ensobi gye twakoze ekolebwa bantu buli muntu asobola okugikola kasa tetwagenderedde kubeera nga tukikola naye olwala tujja kwegendereza yaŋŋamba teyagenderedde teyandibadde nga nsikiriza okukola ensobi eyo bwetyo yaŋŋamba nkumanyi oli musajja atalabankana
naye n'ensobi yonna yange nze nakuyise kati laba ebizibu byenkutaddemu. Mukazi atandisawo okwogera ebintu ebitagattagatta yeefuula nti annumiriddwa nnyo. Namugamba kale kubanga amazima gali nti nange ensobi yali yange. Lwaki sajjayo okukola mikwano gyange egimu? Lwaki najja bw'omu? Ebyo byonna kati ssaawa eyo we nali lwe mbijjukira. Lwe ngamba kale nandizzeeyo ne mukwano gwange omu. Ne muleeta n'ambuzaabuza naye okujja nga neesiza omukazi ono. Naye nze senga nali mmanyi nti ewaka waliwo abantu abaliwo. Nali mmanyi ayinawo okko oba abaana oba ayinawo omuntu yenna, kale ng'ekyo kye neesigamiddeko. Kanzije just to celebrating male nzireyo ewange. Senga ffe nga nkwata simu nga nkubira mukazi wange. Yali yankubidde dda missed calls nga zirioko nga 6. Nga mugamba munange ensonyiwa, amazima gali sigenda kulimba. Nanywedde ne mpitako ate omwenge ne gumpisa bubi era ssaawa zino we njogerera ndi mu ddwaliro. Munnange bannange bantutte eyo. Ate simu yange simanyi lwaki tebaagikutte ne bakubira ne bakutegeeza ekyatuuseewo. Omukyala yenna yawulikika nga atidde. N'angamba kasita oli bulungi nzije. Ne mugamba bantaddeko eccupa. Era nzize engulu nsuubira bagenda kunsiibula. Nja kuba nkutuukako ssaawa nga 6. Omukyala n'aŋŋamba nti kale naye senga Feeyi nga neetegeka nga nfuluma nnyumba ya muwala ono nga ŋŋenda. Naye senga Feeyi natandika okulobooza ku mukazi oyo nga sirobooza biri bye twekoze kuba nali sibijjukira bulungi, naye nga mpulira kati njagala kwegatta naye. Okuva ku olwo nga mpulira nina obwagazi obwo, nga mpulira muloboozaako era munnange obwagazi bwasinga omwoyo gwange. Era nagoberera omwoyo kye gwali gwagala ne ŋŋenda mu maaso n'okukola omukwano n'omukazi oyo omulundi ogwokubiri. Namukubira essimu ne mubuuza oba ewaka gy'ali era ne mugamba njagala mmulaba. Yaŋŋamba nti kale jangu. Ngenda otuuka ng'era abaana tebaliiwo nga tewaliiwo na muntu yenna. Yalina omukozi ewaka yadde nali simulabangako naye yalinga amwogerako. N'aŋŋamba onkubidde essimu nga bano baagenze eggulo. Ne mubuuza baalaze wa. N'aŋŋamba nina gye nabasindise eyo. Naye nkakasa alinza okuba yabajjawo ku olwo. Kyava ŋŋamba nti kiki ekikuleese ofunyemu obutakkanya ne mukyalawo. Ne mugamba mbaddeyo nga nina bye ndobooza. Ne ŋŋamba kanzije wano ewuwo nkulabeko osanga binakkakkana. Kyava asekerera mpola mpola. N'ayingira eyo mu ffumbiro n'andeetera ebyokunywa. N'ampa juyisi ne nywako. Singa olwamala okunywa juyisi nakyamukirawo. Ekyaddira namugamba kimu timpaako kye kigambo kye nzijukira. Senga Feeyi omukazi olwamugamba nti mpaako ng'asembera mpola mpola we nnali ng'atandika kumpeeweeta. Nga mpeeweeta nga nkyamuka ng'essigiri ekwata nga nzenna mbeera bulala era ekyavaamu nga neegatta na mukazi. Namuzina sigenda kulimba ate ku luno nali ntegeera era buli kimu kye nali nkola. Ogamba nali ng'eyejjukanya bye twakolanga luli mu buto nga tukyasoma era nanyumirwa nnyo. Sigenda kulimba. Kati munnange byatandikiraawo mpola mpola ebintu ne bifuuka bya lubeerera. Natandikanga okuva ku mulimu n'enzija ewuwe ne tubaako bye twekolera. Natandika okumuloboozaako n'okusinga ku mukyala wange. Natandika okuwulira nga mukyala wange ow'ewaka sikyamwagala, nga ndaba takyampoomera, nga ndaba takyankolera, nga ndobooza kimu kyokka. Ndobooza mukazi oyo yekka nga yajjudde mu bwongo bwange. Mu mazima nagezaako okwagala okukyejjamu ne ŋŋamba kino kye neereetedde. Naye ng'omukazi oli ekizibu ky'alina kiri kimu nti ye mukazi gw'ogamba nti ekintu kye tukola si kituufu. N'agamba kituufu si kituufu. Era n'agamba nti njagala obeere mwesimbu eri mukyalawo. Ng'olaba alinga alumirirwa amaka go naye ng'ate amazima alabika si bwe guli mu mutima gwe. Ng'alinga ate ayagala mbeere waali. Amanyi okunkubira essimu ekiro. N'aŋŋamba nti abadde ayagala tusisinkane. Naye senga mba siriimu magezi gasobola kugamba nti sigenda kujja. Era kasita nkubira amanyi kunkubiraawo ssaawa ng'emu kitundu kuba nze ku mulimu nyinyuka ssaawa 2. Kasita nkubira n'ebyomulimu mbisuulawo ne nziruka ne nsooka nsinkana omukazi oyo ne muzina ne nzira ewaka. Relationship eno egenze mu maaso kati yakamala emyezi 6. Senga mukazi wange ow'ewaka sikyamukwatako. Ne bwe mutunuulira nga yeeyambudde sifuna feeling, ne bwe mutunuulira ng'ali awo ndaba ng'alaba oba omuntu gwe sisobola kukwatako, simwanyinyala naye siyina feeling ze nga bwe nali nziyina luli. Amazima gali nti amaka gange gaggwawo. Mukyala wange ono mwagala kubanga mukkakkamu. Ate ye mukazi atalina mbaliga. Naye kati ntiddemu neeraliikirira nti bino bwe binaagenda mu maaso mukyala wange ajja tuuka ekiseera ayende. Kubanga omuntu gw'otakwatako, omuntu gw'otawa mukwano, gw'olobooza aba agenda kubeerawo atya bw'oba nga bw'otyo bw'omuyisa. Senga Feeyi nsaba onsaasire, nsaba ontaase.
bingi bye neerekeddeyo bye soogedde kubanga saagala atya kumanyika. Simanyi oba bombi bakuwuliriza oba tebakuwuliriza, naye saagala munnange ate embeera eno kuva mu ngalo zange. Omukazi oli kati ye mukazi yekka gwe ndoboozaako ankola ebyabalungi senga. Sigenda kulimba ankola ebyabalungi ebisinga mukyala wange byankola. Mukyala wange muntu ali silent, muntu nti ne muba mu kitanda ebintu bye bya mpola mpola, kati ate oli sayidi ye endala nnyo ku mukyala wange. Oli ye muntu omulalu, ye muntu akunuuna omukira, ye muntu akutuulako, ye muntu akwezinira, kugamba ye ebintu bye byawuku nnyo nnyo emirundi 10 ku bya mukyala wange. Kwega nina versions 2 ez'abantu bennina essaawa zino mu bulamu bwange, kyokka nga amazima bwe kituuka ku nsonga y'okwegatta gwe nsinga okwagala oba okunyumirwa ye muwala oli. Kyokka mukyala wange naye mwagala ku mutima. Mwagala olw'okuba nti mulinamu abaana, mwagala olw'okuba nti andabirira, mwagala olw'okuba nti nkimanyi si mwenzi, ate n'ekirala mwagala olw'okuba nkimanyi nti mukyala mukkakkamu nnyo. Ye mukyala asobola okubeera omukazi ow'ewaka, naye ate kati oli ye mmukolere ki? Akulaga nti talina gy'akutwala era akulaga nti tayagala kujja ku mukyalawo, naye ate ebikolwa bye tebifaanagana bigambo bye. Bannange nsaba muntaase ntegeere engeri gye nsobola okuva mu mbeera eno gye ndimu. Nkimanyi muyinza okuŋŋamba nti sisobola kubeera nabo bombi babiri, era nange nkimanyi nkyo kubanga kigenda kwonoona amaka gange. Ate nandibadde nabo babiri nga nsobola okuba nga nkwasaganya obwagazi nti eno mpaayo n'eri mpaayo, naye kati obwagazi buli ku sayidi emu gye bwekubidde. Mu butuufu simanyi kyakukola, amazima go simanyi kyakukola, era simanyi bwe nninza kutetenkanya kintu kino nensobola okubeera nga munnange nkivaamu bwe ntyo nga amaka sigoonoonye ng'ate nkyagayina mu bulungi. Munsaasire mumbuulire, kale mumpabule baganda bange n'emikwano gyange, mumbuulire ekyokukola. Nsobola ntya okutaasa amaka gange? Omukyala wange sisuubira nti asobola okusigalawo singa anakitegeera nti ninayo omuntu ow'okubiri, kubanga yaŋŋamba nga mukwana nti ye byonna asobola obigumiikiriza naye tasobola kugumiikiriza musajja mwenzi. Kyokka ate emabegakaawo yambuuza era yantuuza bulungi, n'ambuuza nti olinayo omuntu gw'olaba? Namugamba sisobola kukola ekyo, nga lwaki mba n'omuntu gwe ndaba? Yanziramu n'aŋŋamba nti woba olina omuntu gw'olaba ng'era owulira oyagala kuwasa mukazi namba 2, wasa. Saagala musajja akukuta, nze waakiri owasa ne ntegeera nti tuli babiri, ne mmanya nti leero oli wannaaki, ne sibeeraawo kweraliikirira nga tozze, ne sibeeraawo kuloboolereza nti kirabika waliyo aliyo, ne nkitegeera olwo omutima ne gukkakkana. Nabyegaanira ddala era ne mugamba munnange sisobola kukola ekyo. Yasirika, tewali kye yannyega, naye nategeera nti alabika atandise okunsuubiriza oba si kyo ng'alina n'okuba ng'alina ky'amanyi. Muntaase mumpabule ng'amaka gange tegannaba kusaanawo kubanga ngaagala nnyo ate siri mweteefuteefu kuwasa oli mukyala already alina abaana be 2, ate sikakasa nti ne bwe naba muleese ewange ajja kubeera mukazi mukkakkamu kubanga already yannyendako kodda. Wuuyo olaba ne kaakati sikakasa nti yanoba nga bw'abyogera, kubanga ninako muganda we gwe nasisinkana n'aŋŋamba nti omwami w'oyo mbu taliiwo mu ggwanga, mbu yafulumamukko. Kati bw'abiŋŋamba ne mbimubuuza n'aŋŋamba nti abo basala bigambo. Nange seekwenyakwenya namubuulira ddala eyabiŋŋambye kuba ate oli yali tamanyi nti tweyagala n'ono omuwala era nga tamanyi nti twaddiŋŋana, wabula bwe yansanga n'aŋŋamba bannange gwe gundi nga tunyumyamu, nze ne mwebuuza gundi ali ku ki? Kwe kuŋŋamba nti yafumbirwa. Ne mugamba omwami ye gy'ali, kwe kuŋŋa nti omwami we taliiyo, yatambulamu akolera bweru. Kale kati ekyo nakyo kiri awo nti asobola okuba nti ne kino ky'akola ayenda kubba, wabula bw'abanga ayenda kubba senga feeyi, kati olowooza nti ne bw'aba avudde ku bba n'ajja ewange nti nange tannyendeko, nange ajja kunnyendako. Mulinza okunnenya ne mugamba nti nga naawe oli kwenda ku mukazi wo, bannange nkimanyi naye tebifaanagana, omukazi n'omusajja tebafaanagana. Era kyenkola sikyenyumiririzaamu, sikyagala, naye nsaba kumpabula mumbuulire nsobola ntya okukivaamu ng'amaka gange sinnageeyonoonera yadde n'okugettira. Kale mubeere bulungi abeekuumira ku Ssenga Face 256, mwebale kubeera nga muwuliriza. Gwe wena alina sitole oyita ku 07 858 28.
6 buli Lwakutaano ku Senga Page 256 buli Lwakutaano ku Senga Page 256 tuba n'emboozi y'omukwano era nga muno mubeera stories ezifaanaganako bwe zityo. Kale mubeere bulungi, abankuumira atakuumira mpeera, mwebale kusharinga, likinga, kukomentinga n'okubeera nga mungoberera. Abasubscribinga ndi musiimu nnyo, abalikinga ndi musiimu nnyo. Bannange tulina channel endala eyitibwa Story Hub Luganda, eyo ne wabeerayo stories buli lunaku wabeerayo stories. Tulina Facebook page Senga Page 256, TikTok account Senga Page 256. Mubeere bulungi, akuuma atakuumira mpeera. Baagala nnyo bantu bange